Eggulo we twakomye nga brother S ali mu magulu ga Shamila bamukutta amatu kazi kye kyasembyeyo ngenda okuwulira nga so omulundi gumu ebyembi bisekerwa kakati ba mikwano mu butongole njagala omubategeeza nti ebiri fane ebisesa tulabika twabimazeeyo twolekedde sinema mu butongole. Kitundu kino njala kiweerezaako Jamal K, njala kiweerezaako Mami Jackie, njala kiweerezaako Judy, njala kiweerezaako abalaba shows nga muli Saudi Arabia, muli Dubai, muli Qatar, muli Turkey, muli India, South Africa, Uganda, Netherlands, Sweden, Canada, US, Bungereza, China, Africa okutwaliza awamu. Njagala kubanga nkusinziira wano okuweereza love story eno. Tugenda mu kitundu ekyokuna. Sitira kwagala kuteeka promos zino ku Facebook, batoloba nabadde njagala okukola awareness eneneko nendaba aba Facebook nabalabye nga bambi tebatumanyi. Oli awulidde ka promo kaddakiika 3 n'akola conclusion n'engamba bambi nga bakyali bubi nnyo naye of course nze nabategedde abalabade bagezaako okubanukula ne thank you for the love. Love lab yo sinabagikolako nga yali public, just send me the word love lab. Sinabagikolako nga yali private, mukwano mu bitiibwa nkwegalira just send me the word private. Bw'ogattako ekigambo ekirala oyinza okuwandiika ebbaluwa okuba okuwandiika ebigambo bingi but make sure the last word is private. Bwe kitabo ekyo nja kukubuzaabuza oba nja kubuzaabuzibwa kubanga nakugamba nti messages zemba nazo tezikka wansi wa 2,000. Kakati nsaba tuyambagane mukwano nkuweereze naawe osobola okunyangwizaako mu buweereza. Tulina love lab. Brother Ronnie waliwo yansabye nsooke nkubire ku brother Ronnie, nayagadde erinnya lye ye Ronnie Love. Katooke tufune ku Ronnie then tukomewo tugendemu love story ekitundu ekyokuna. Hello. Yes, Sebo. Yes, brother Ronnie osibye otya mukwano? Nsibye bulungi Sebo okoze gweri. Vibe ngeri waggulu. Owaaye? Wangi? Bano abagamba njagala vibe. Ngugambye ndi wano ku mudigido. Ku lw'ogwoto lw'abwaka lwe ndiko wano. Gye baleka ejjadiro boss. Kale sobola gye baliko. Kale ono bamuyita Moses tomumanyi? Yes, Sebo. Moses ono akusabayo eddakiika ziringa 3. Waliwo omwana ow'obuwala yansabye okukubirako akasimu okusinziira mu programu yange eno ey'omukwano. Yes, Sebo. N'angamba nsaba okubira sserulungi wange oyo Ronnie. Omuŋŋambire nti eno engeri gye mwagalamu neebuuza ekisooka yavaawa ekyokubiri yali yeekweka ludda wa. Sooka oyanukula ebyo ngende ku kiddako kye bantumye boss. Ekisooka yavaawa. Loni muna Uganda. Loni muna Uganda. Eke bamwise Ronnie Love. Wanji tata? Ronnie Love. Anti mpulira bibyo tata. Love nina nyingi kwoyo agindaga. Oyina nyingi kwoyo agikulaga. Agindaga nange njimwa obujjuvu. Ekyokubiri wali ludda wa. Nange neebuuza obanze mu Galanda. Brother Ronnie Love tokisussa ssebo. Ekintu tukitekemu speed governor tokuba nnyo
bw'okuba kusogola gw'osoggodde amala omezze toluma. Kaakati ekyokubiri aŋŋambira Ronnie oyo ekya Ronnie Love yali teyakiŋŋambye kati nze nkigattako nti ŋŋambira Ronnie Love oyo nti ku ngeri gye mwewulira ku ngeri gye mpuliramu n'engeri ebintu byennyongedde osangamu ye enneeyisaaye gye ndi mpulira njagala mwagale oba ntandike kumwagala bimenya amateeka nange ŋŋendeko mu byafaayo nti bantutte ne bansimba mu maaso g'omulamuzi nga banvunaana okwagala omwana w'abandi n'ensussa. Ekyokusatu ŋŋambira Ronnie nti ansuubiza bingi ebimu ebitonotono mbirabyeko ne mbikwatako nti naye Ronnie bw'anankolera ekintu kimu bwe kiti mbuuza nti ekiriwa n'anywerera ku bigambo bye n'entandika okubikwatako n'okubifiiringa nga bw'azaabinsuubiza nja kumuyimbiranga buyimbizi kali nti munnange ebyange bye nnina byonna twala gattako naguna omutima ogunnuma nago guugwo bannanina bye ntwala byonna gw'omanyi manyi owulira n'aŋŋamba nti bw'onootambulira ku kigambo kyo nti alina bingi by'otannalaba alina bingi byakwese mundeyo mbwekaba tendeka yajjula akafeki akake simanyi naye owulira bwe ndi omubaka omulungi kituufu nnyo owulira bwe ndi omuntu atumikako oli mutuufu mukama wange ku nkomerero ya byonna gw'omanyi ky'onompa ogwange ngukoze n'aŋŋambira Ronnie nze wendi kasitamba nga ndi mulamu ne Ronnie nga mulamu nga twagalana ekyo kiri mmala ebirala biritusangayo bulamu n'okusaba obulamu munnange anti kyekiri ndi kasitoba nga woolinga naye waali waliwo ne kali akayima nti gwe bw'oba nga wooli nga nange ndi gwe bw'oba nga wooli weeri ebirala kambyerabire mazima naye ate Ronnie Love tokisussa nnyo ebintu bino feeling eri waggulu nnyo mbu mazima ebintu koyagadde okwagala obitekamu ebinyaanyanyanya kazoke nkome wano ebyewasuuna bene n'embaziira ttone nje mwana kyoyo awo we wali akakunizo mwana kyoyo munnange ng'ogamba nti lumpe maada nga ŋŋamba ng'omaze okwetikka eddimu eddene lyenkutumye ewa Ronnie olw'okubanga njagala okwongera okutegeera obuzito bwendi mu bulamu bwa Ronnie mumbuuliza ekibuuzo nti wamma Sozimu wamma Ronnie olowooza ani antumye okujja gy'oli kitegeeza ki ekyo abaami bangi balina enkola ey'okugenda ebuzibwera n'afunayo akawala kituufu n'akagamba bwe kamusuza ng'akukunadde nga lumonde mu kikata kituufu nti era bwe kamala ne kamugaana ennaku eyinza okumuluma eyoza lumonde n'atukula olusala obuzibwera oluvayo bw'ati n'amala akwata ku lw'Emasaka aba atuuka erukaya n'asanga akalala n'ayogera ebigambo byebimu okitegedde aba ayingira nnyendo ati n'asanga ow'ebbina eddene n'alaba n'amugamba ebigambo byemu kati ng'agamba Ronnie okwogera erinnya ly'omuntu gw'alowooza amutumye ebigambo bino kubanga soogera ku muntu akwegwanyiza nti naye Ronnie ne kamutanda n'aba ng'asobola okuba n'ebbidi oba sitamina
eyogera omuntu gw'alowooza ntumye eddimu eddene bwe riti. Ako nako kabonero singa tuba tugambye nti Roni tumwekengera okubeeramu ne covid tumuyingiza laabu babatwalanga nte baawe ewe yali mmeeya Kabuye. Kituufu. Kati agenda okuvaayo nga bagamba okusinziira bwe tumwekebeze ne tumwekenneenya omuntu ono yeetaaga kusooka kuteeka mu quarantine. Agenda ku treatment. Mpulira bibyo Roni Love. Nze gw'owulira wano nali mbaddeko mu laavu eri deep. Mpulira bibyo. Omuntu gwe nasooka okwagala era gwe nazaalamuko omwana wange. So naye munange ebyamukama si byangu n'agenda n'akola byakoze netukola ki nemwawukana naye yembadde nzijjanga nga ntambula mpola byabakyala nali mbyesonyiye nga wateekamu speed governor. Kituufu kuba si byangu munnange. Nze emirimu egyange gya social media like ndi property agent. Okay. Era nga nangira nnyo ku social media zo kati nfunye nnyo abantu abansumbuwa ennyo naddala abakyala kati ng'abaana bali ebweru waliwo abajja nga alinga customer ati neyefuula nga ati kati musomaya nkwagala bamumba bulokins basinga nebaguba kivugira ku pavement okitegeera kati nembeera awo mu mbeera eyo naye waliwo omwana muwala ekyamazima mwagadde fumita emboozi mwagadde akuyingidde mu busomyo era nja kwogerako erinnya limu lyokka lya S mama ng'olumiri akutumye wabanga talina kumanya gabi nga talinaako S oyo andibanga bano bakilayanti bange ng'ayagala bwagazi ttaka okitegeera oba nnyumba yakugira kakati Roni yesebo bw'ogamba esi sinnaba kufuna nnyo wensinzira singa mbadde ng'olola bigezo sinnaba kufuna nnyo wensinziira nze mmanyi era bw'aba yakutumye ng'ali mu Uganda wano mu Uganda wano mama banyina bagoba amanyi muganda wange bintu bimu abaana bawano sibangu ekyamazima buli musajja munnange kitegeera abaana bawano erudda abamu balimba kale abamu balina laavu naye abamu balimba ekyamazima yinza omwagala n'okolota nze ekyovula bampita Roni laavu bwe mba njagadde oyagala yinza okuba sirina nnyo ssente naye at least mbaako nekyenkola ki nekyengira ekyetaagisa mu mukwano nkufuna yesebo nsaba mbuuzeyo ekibuuzo ekirala kimu okomye ku esi neŋŋamba nti esi eyo mpulira nga tennampa nnyo kifaananyi naye njagala okuleeta kankwongereko erinnya eddala SH sijja kukuwa lya kankuwe eryo SH singa nkubuuza yes nti bw'obanga opirimpya emisinde n'ogenda ku WhatsApp ye gye tuyita DP oba gye bayita profile picture oyinza okuginnyonnyola n'onsigira ekifaananyi nti omuntu gwenjagala gwenjogerako bw'abanga ku profile picture ku WhatsApp alinako ekifaanana bwe kiti SH kakati Roni ekisooka tali mu ggwanga wano SH tali mu ggwanga wano okusinziira results zange bwe nziraba yesebo mpuliranga bwe kiba kigezo nga kyakuva kirasi ki gye wasinga okwagalanga mu kusoma ku wasinganga kwagala kibiina ki ekibiina kye nasinga gundi eyo yannimira nnyo T6 T7 then ne senior
6 senior 6 kati kambale okusala okuva ku senior 5 okugenda ku senior 6 singa obadde mu senior 5 nga tusalawo oba osala okuyingira senior ey'omukaaga okusinziira ku results zange bwe nzitunuulira wano sisobola kwetantala kukugamba nti oddemu ogezeeko senior 5 waliwo bali bateekako nti addemu yeetegereze kakati ono njagala okuteekako ekigambo ekiri nti singa tubadde tugiwandiika nalinga nti ono bukolokolo agende atunuulire ebiddako mu siniya ey'omukaaga ekituufu kiri nti SH ye yantumye gy'oli wanje ekyo kyenjogedde bwe nkiddamu nja kukisobya SH yakoze atya SH yaŋŋambye kubira luggaayo olwo olugambe ndwewulira mazima ndwepikira byonna byawulira kati biri ku ggwe n'olwekyo nange bwe nkulabye mpulidde ng'olimu empeka emera omuntu oyo yantumye gy'oli amina obubaka bweri SH bubaka ki naawe osobola okunyamako nomumalira y'erinnya eryo sebu mukulu osobola okunyambako nomumalira y'erinnya eryo nendikumalira sooka onkolere kino mbuulira leeta esembayo nze nkole gwa kulyatula Shaloni Essebu kiki ensonga ziyingiddemu okuwuuna zino zinaggwa simanyi nange ekituufu kiri nti Sharon yantumye gy'oli yesebo omuntu ono oyagala mugambe ki abimanyi byonna abimanyi sikulimba byonna abimanyi okay byonna abimanyi babanga abimanyi ebisigadde kambeere kyesirikidde mbidde ebbali naye ng'ekituufu kiri nti omuntu ono akwewulira mwalaali mulo mu bitiibwa ebitokomoka essebo katusabe mukama munnange amiina oba mukama yatusinga okumanya weewaawo kale muganda wange kankwagaliza ekiro ekirungi amiina mukama wange neyanziza akasimu kale mukwano Ronnie Love mumuwulidde bakikwano ekituufu kiri nti byayogedde omuntu gwayogedde yoyo saagala twetololeyo atuvuze speed atuvuze akabanga kati kitegerekese tutandikira wetwakomye ejjo mu kitundu ekyokusatu nga tugenda mu kitundu ekyokuna nkwagaliza okuwuliza okulungi nkwagaliza okuyiga nkwagaliza okukyusibwa ngenda okuwulira assanyo kati ate mba njagala okuvayo anywereza ate omutwe mu magulu kati waliwo wenawulire waliwo weyanyiga omutwe amagulu nempulira ng'omutwe agenda kugwabya nga bwoya bya baaluuni ate nwana nveemu ate nnyigiramu ayongera kunyiga yankwata amatu gano omwana muwala nansika amatu nenwana okuvayo nga atanywereza mu magulu ngenda okuwulira nga ssa omulundi gumu nentya nenwana kati awo mukulwana ennyo nga amaze okussa omulundi gumu assa nensikayo omutwe kyava nta nensikayo omutwe ng'ayebye nemubuuza Shamira nemubuuza obadde kinkulumizza koye nemubuuza obadde ki kyava ngamba nti kyembadde njagala nange ensi eno nzibu Katonda naye
nga nvaayo nga nzira ku buliri nga nzira okwo kyavaamu nga yimuka nga ngamba jangu tusooke tunaabe nga tuyingira mu kinaabiro nga tuddamu nga tugenda nga tunaaba tuvaayo nga tukomawo ku kitanda nga tuddamu kati awo ebyaddirira byali byebyo tulumbye ansomesezza biibyo byonna abantu abakulu ebirala mubimanyi mwenna. Tumalaawo naye kankozeseeko kutundula vanira nkikozeseeko tumala okutundula abo vanira nga tuddayo nga tunaaba omulundi omulala ngamba yali mukyala nno muyonjo kubanga mu kinaabiro kye tawule zaalimu tawulo 4 ennene nga mulimu ebutawulo obulala 2 obweru ne tawulo ezo ezaali mu kinaabiro 2 zaali njeru ne tawulo endala 2 nga za light blue nga muyonjo nnyo nyumba yali nnyonjo muwala yali muyonjo basiramu bantu bayonjo kati munange nga mante kati ogira weebakako nze nti kale nga addayo nga afuluma ebweru nga afuluma mu kisenge ng'agenda eri mu ddiiro ng'abeereyo yagenda yeesibye ettawulo agisibidde mu mabeere ne baawo nno otulo ne tuntwalamu ekikoowukoowu dakika tezaali nnyingi naye naawe obudde olwo butandiikiriza okuwungeera ndooza zaali ziweze 12 nempawamuka nenkola ki nenkomawo ngenda okuwawamuka nga simulaba mpulira akubaganya bintu eyo mu ddiiro nenyimuka nenzija mu ddiiro nfuluma bwe nti mu kisenge awo kati we natandikira okulaba nti omuwala mulungi nina emaali nfunye emaali we natandikira okulaba omuwala ono nti ate mulungi olwo mpulira omukwano guzze naye banaye kambabuulire omuntu yenna ajajinga omuntu ku kintu kyonna ekiba kimutuuseeko wakati mu relationship oyo abeera tagwangako mu mukwano. Obupiira omuwala yabuleeta n'abuteekawo bw'ati obwo bwe baayitanga engabo bwe mbagambye naye mbakakasa tetwabukozesa kakati nteebereza buteeza nengamba ebiseera bimala kuyita nengamba mu butuufu omuwala singa yali mulwadde nali sifunye obulwadde ku mulundi gwange ogusookera ddala okutundula vanira nange nga nyimiridde mbazayo wali nyimiridde ku mulyango wenti ne mutunuulira bwenti nga tannandaba ayoza bintu wali mu kasinki ayoza ne mutunuulira bwenti ng'omwana muwala bambi ne mulaba kati awo nti mulungi olwo omukwano ne gutandika okujja muli mu mutima ne mpulira nga mwagadde kyenava ntambula nengena ne mutuukako bwenti nga tampulidde yampulira muyisa mikono mu kiwato ne mukwata bwenti mu kiwato ne muyisamu emikono bwenti ne mukwata mu kiwato n'akyuka waati n'antunuulira n'angamba konze wangi okuva na leero oli kaccebo kange konze ndi kaki oli kaccebo kange konze lwaki ompise kacceboko koya nti obadde kaana kato kati nze nkukuzizza n'olwekyo oli kaccebo abantu abamanyi omukwano balina obuntu bwe bakola abantu n'abeera nga akutadde mu ccupa kyava ngamba nti nkwagala nange olwo nenkula ne neeva eggambo konze nange nkwagala ate awo ebintu twabimala ebintu byayozebwa okubimala awo tuuto twebase tukwataganye makiisi ne sabuni mu ngalo tuuto twajja paka wano mu ddiiro ku kakapeti kwe kakapeti we twatuukira bwe batandikira okundeepinga awo twevugirawo laawundi zaffe 2 mu bufunze nno sitoola obutawanvu bwa nnyo olwo olunaku lwaggwako nga twevuga laawundi zaali 8 naddayo ewaka natuuka ssaawa 5 ez'ekiro kuba yampangisiza na boda ye yanvuga okunzija erugala paka na mbadde ngenda kwogera ekyalo ekyo nibadde ngera kyogera yanvuga okunzija erugala paka waffe nayingira 5 nga neebaka kati nate omukwano gwavaawo nga tufuuka ba mukwano nga twagala naye banaye nno omukwano muzibe kubanga ebyantuukako oluvanyuma ebibuuzo byaliwo bingi bye nali nina okutunuulira okusobola oba oliawo obuzibu busandi buguddemu naye omukwano muzibe ate teri muntu atawangulwa laavu ekintu kye bayita laavu kiwangula buli kitonde
nange tutandika okwagalana n'omuwala tubeerawo tuweze nagendanga ku ssomero oluusi nenvaayo nengenda ew'omuwala kati nze nno kati koolwa yali ansiibulako olwo ekiro yampa emitwalo 10 bwali bwa mitwalo 2 bwa mitwalo 2 naabumpa nangamba nti zino nti ezikubeeremu ti tofaayo bw'obeera ofunye ekizibu kyonna kyonna onkubirako konze nti kale naddayo olwo nno nga ninamu akasente kati mu bufunze twayagala nebbanga n'omuwala oyo nga ampa ssente kati ekyavamu nze naye by'amataffaali nga sikyabonaabona sikyemenya nze nga ŋŋenda ssente yampanga kubanga buli wiiki yampanga emitwalo 10 gyakulya ku ssomero naye lumu namubuuza naye gwe ssente zompa zino obeera ozijjawa gwe omuntu atakola nambuuza wali ompuliddeko nga bankubira enduulu nti ndi mubbi gwe tofaayo kuwa ssente gye ziva nze kyenjagala kimu okubeera nga tojula konze kale nembima amazzi kakati ekiseera kyatuuka nangamba njagala kulaba wammwe nentya nno omuntu aleka kubanga ffe twali banaku bazibu twali banaku bali bakakongoliro boomanyi nga bwe mbagambye nti jjajja yalinga oluusi atonda nakuwalagi ekibiki naye nti okumutwala eka ne mugamba nti nja kutwala ekiseera bwe kiriba kikoze ekiseera kiriba kituuse kati olunaku lumu tuba tunyumya naŋŋamba nti omanyi kyenjagala tukole nti mbadde njagala tugende tubeere e Rwanda ne mugamba nti e Rwanda tugende tubeereyo nga sinnamala kusoma nyina kumala kusoma konze nyina kumala kusoma oye nti kirina buzibu nze kyenjagala just kimu nti bw'oba omaze okusoma tugende tubeere e Rwanda tujja kukola bizinesi sente nsobola ozifuna konze nti konze kale tekirina buzibu naye kyetagisa kasita mmala okusoma kamalirize senior 6 nti bwemala senior 6 tujja kuba tusobola okukola ki okugenda koye nti kale olwo twagalanye emyezi olwo giringa 3 kakati lumu mugamba nti naye nti mbadde njagala tugende tulabe kwani tugende tulabeko ku mama wo ye yakukuza mukole kimutegero tuyingiridde ddala omukwano we guli twagalana nga bwe mumanyi ebyekivubuka mumanyi okujja ne mwevuga lawundi ze mutamanyi na muwendo nga mmanyi n'okujja n'okusula nno n'ensula kati nange engeri gye nali nakula noono jjajja nga olwo nalifuuka musajja mukulu nange sikyafugibwa nnyo kiri awo kati nga ne bwemba naasulayo jjajja mugamba nti jjajja nti sigenda kukola ki sigenda kukomawo bwe naava ku ssomero nina gye nafunye ekikyuba ngenda kukola kiro nti kale kati nga jjajja mbeera mutegeezezza kati nga nze ngenda nsula wa mwagalwa wange kakati lumu tuba tunyumya waliwo ekigambo ekyamuyitirako lumu luno lwennyini lwetwasooka luno lwandeepinga omulundi ogwasooka olwamala omulundi ogwasembayo omumala enfulume yagamba ekigambo naga nti kati awo nja kuzaala omwana owookubiri kyenava mubuuza nti olina omwana wazaalako koye nti asizaalangako konze ate lwaki ogaa nti ojja zaala owookubiri koye nti kakati era oli omwana wa ssenga era nze mutwalanga mwana wange kumba akubawo kiraka kigambo kimutoloseeko nangamba nti mutwalanga mwana wange kubanga era nze mukuziza nze ne ssenga yamuyonsaako ennaku ntono naddayo okusomera okusomesa kati omwana ntandika okubeera naye paka lwe yatuuka mu myaka 5 ng'atuuse okusoma kwe kuŋŋamba mutwala eri ewa maama nti ye naakubawo ekiraka kati nze era akosa kitwalanga kikulu kakati twagala naye ebbanga liyita kakati lumu ng'ajja ŋŋamba nti anemerako okujja okulaba ewaffe nze ŋŋaana omuleeteeka nti okumuleetayo ewaffe walabika bubi kati munange lumu kumbe ye ndowooza lumu yajja nnondoola mpola n'alaba ewaffe kati bwe yalaba jjukira yansinkako naate ku myaka kati bwe yalaba ewaffe n'asirika teyanyega kati lumu tuba tuli ku ssomero eyo olwo kati ngenze mu senior 5 tukomyewo senior 5 first term tusomye kati lumu kati bano abaana abaali bazze abalala abaali batujoyininze omusomero amaze senior 4 abazze okusomera ewaffe abazze okusoma olevo kati omwo ate mugiramu era akawala akalala
nako twagala okugwagwa gwa mukwana awo mpola mpola. Kakati laba ewa Shamira, wewa Shamira nali mwagala naye ate ye yali ansingako obukulu. Kati ekyo nga kirina engeri gye kitandise okubanga ekinyingiramu. Ate kati ono yakajja mwana muto ly'emyaka gye gimu awo tutandise okweboolyaboolya. Jjukira kati ate ne Shamira olwo yannyonoona yannyingiza mu by'omukwano ntegeera omukwano bwe guwooma. Ewa Shamira njagala okutandika okuggyayo ekigere. Nze ate ntandika okugenda mu maaso n'ekyo. Kati no Shamira yannyimirizaawo ampa ssente kuba buli wiiki yampanga emitwalo 10 egy'okulya. Nga buli wiiki ampa emitwalo 10. Kakati ate zampa olunga n'okugaggawala olwo 7 nagaggawala. N'amatafaali mu kirombe sikyagakuba nze mpola abanayo kyagaabwe. Nenfuna ssente nkuwola 10 okomyawo 15. Bwe nkuwola 2 ogenda kukomyawo 3 oba 28. Kati nga nze zange bwezityo ze yampanga nga bwentyo bwenzikozesa sikyamenyeka. Nga kasente kambeeramu. Kati munnange olwo nno ennaku ntandika okuzikendeezako ez'okugendangayo olwo nno ono gwe nali njagala sijja mwogerayo erinnya. Sijja mukubanga kati mu kiseera kino namuwala mumanyifu kati serebu saawa eno sijja mwogera linnya. Ntandise omutima gutandise ogendayo. Naye nga situndulangako naye vanira era saatundulako naye vanira naye nga twabeerako bambi mu mukwano nga twagalana. Kati Shamira lumu kati ndowooza agenda okulaba ntandise okukola ki okwekubaakuba obutajja. Ndowooza era ye n'amanya ng'eyali ansingako emyaka nti ono naalabika ku ssomero eno yatandika okufunayo ki obweboolyaboolya. Kati yasuula enkesi yafuna abaana be yawa ssente eno ku ssomero ne bamuliiramu ne bamugamba omuwala gwayagala afaanana bwati ne bwati ne bwati ne bwati bamuyita gundi bali mu kilaasi emu bali mu senior 5. Kati Shamira teyamuggulako lutalo naye ate yayagala akiteeke mu public amanyise abantu bonna nti abaana bonna ku ssomero nti tuli mu mukwano naye bamumanye. Yakola ki lumu kati bwe nalwawo gendayo yajja ku ssomero okusookera ddala yajja ku ssomero n'agenda yatuukira mu ofiisi ya baasa agamba nti njagala omwana bwate ne bwate ne bwate gwe bayita S erinnya nga bwe tulikozesezza yayogerayo mannya gange. Nti abadde akyali mu kilaasi linda kamaliriza ekilaasi ye nti kale alina mba ndi mu kilaasi bwe ntyo eweddeko nga bajja bannona. Nti olina omugenyi mu ofiisi ya baasa nti kale ngenda okutuukayo nga ku Shamira kwenkuba amaaso nga mwaniriza nsanyusa okukulaba nti kale baasa teyamubuuza mpita atya oba atya kuba namubuuza nti baasa takubuuziza bwompita koya nti tambuuzizza. Nze naye nkimanya nti omanyi omuntu omulungi ebiseera ebisinga obungi abantu bangi abamalamu ebigambo wangi nnyo waayita gwe oluusi woba tosobola kuyita. Abantu abamu gye bwe batasobola kuyita mwena abasinga abawuliriza sitole y'omuwala oli nange gye natandikirako okumanya channel eno. Oyo yayagala abawala ayagala abasajja 96 oyo yagamba nga buli we yagenda yagamba nga nti nga nkimanyi nti bw'anantunulako ateekwa okunjagala. Kati n'olwekyo ne Shamira ono kyali kyangu nnyo okuyita awantu nga tebamunyeza olw'obulungi bw'endabika ye nga buli muntu ava ku kye yandimubuuzizza n'atunuulira bulungi bwa muwala. Nga we nabagambye nti alimu omusaayi gw'Abawarabu beeye Zanzibar nate ne nnyina nga mukyala Munnalwanda. Kati munnange Shamira ng'ajja ku ssomero ng'ajja ngamba nti kiki kaakati tokyagala kujja kundaba. Kati n'olwo amasimu yakubanga nga sigakwata bwe gamala okuvuga bwe nsangako olusi missed calls nze nzizaayo mu message nga sikyakuba gamba nga eno batandise okundi obwongo. Akati lumu nga kati azze ku ssomero tubaddewo awo tunyumiza bujukira ne mazi weeks 2 sigendayo nangamba olwaliro bwo wakiri ngenda kulinda leero bwova ki bwe muvaamu tugenda ffenneeka nina bye njagala okugamba nti kale nga afuluma compound ng'agenda yanindireyo ku kkubo ng'akola ki nga aninda. Kakati bwe tuvaamu nze nagamba kati nno nkoze ntya ono saagala gendayo wowono ate yafunye girlfriend ali ku ssomero naye ate nno akasente nkaagala. Kati namanya ekyomukisa omubi nti saamanya we yali anindidde
nze bwe navaamu nalowooza nti oba nannindira oba eri kukuba oba eri ekasubi saakisaako birowoozo wawa nannindira. Kumbe ye bwe yavaamu ndowooza yamanya nti era nnyinza okutoloka ne ŋŋenda. Yatambula n'adda eri nga gye tuyita nga tugenda ewaffe gye yafuna waatuula oba ku dduuka. Nze nvaamu ndi ne Wini wange, bonna twali tukyali ffennaawo. Wini wange tuvuddemu tutambula ne Nansamba wange n'abaana n'abalala. Kati nga bumanyi abaana babatadde abali mu dde, mutambula bangi mujjudde mu kkubo, mutambula mugenda. Bannange Shamira yansalako, ndi ne bamaama bange, yajja nvaako emabega, kyeyava nkwata omukono ngenda okukyuka nga kuye kwe nkuba amaaso. Bannange yanywegera, yankwata nanyweza nanywegera, ndowooza ng'ekigendererwa kye okulaga abaana bonna bensoma nabo nti alina girlfriend, n'olwekyo babe nga bakutya oba bakwewala oba yakirage nti ye gyali. Kubanga ndowooza obwongo ye bwamuweererezaawo mangu nnyo nti ono nno olaba amala ebbanga lino nga tandaba. Bwe nkuba message, bwe nkuba amasimu tagakwata, ate bwe nsindika yaddamu, ye bw'asangako missed calls addamu message, bwe nkuba ate takwata. Ndowooza yakimanya nti ono ku ssomero waliwo abawala obumututte ng'ate bwe kyali. Maama abaana nga bamumanya, abaana ba siniya olube olwamala okunywegera ng'akwata mu kasawo ke ng'aggyamu emitwalo 2 ng'aginsonseka mu nsawo y'essaati, ng'ayimiriza owa bodaboda nga linnya bodaboda ye nga yeeyongerayo. Wadde nali musajja nga nkoze kati olwo siniya 5 mu babakulu. Naye okuswala mu myaka egyo ng'ekyo ekintu ky'okunywegera mu kkubo tekiba kya bugwenyufu, nti omuntu yamukiisinze nga muba bagwenyufu oba mugwenyufu. Kati munnange nga ntambula nga ntuuka eka nebwalabwala, nswadde mu bamaama bange bano baddalweiso, nswadde mu baana ku ssomero bannansamba, kati nga nswadde. Kati munnange nga ntambula nga mbeera wakenkeera yaalwo ku ssomero ng'ate tebyatuuse. Eviso erinnya ndyogedde naye kasita ndyogedde. Kakati byatuuse ku ssomero nti nti alina omuwala omuzungu yamusanze mu kkubo n'amukiisi nga biki. Kakati ono bbaasa yakimanyirawo nti ono omuwala eyazze wano ateeka okuba nti yeki, tebabintuuzaamu. Kati ejjukira ku ssomero ndi musajja waalinnya, ate abasomesa banjagala. Kati babintuuzaamu butuuza ne banga tugenda kuwasa sitooge kokolejo omulemu weeks 2. Oyagala kutandika ate kutondonera bwonezi ssomero, otandise okwonooneka bagambe nti abaana bawali bagwenyufu bagira tugenda kuwasa sipogende. Ne mbanyumiza ne mbagamba nedda, nti oli teyakoze eki, teyankiisinze. Oli mukwano gwange just tumanyiganye, yampeginze yampadde kapege n'akola ki? N'agenda. Kakati ani yagambye nti yankiisinze bukiisinze, tuleete abajulizi. Konze mubaleete ngankala. Konze mubaleete. Kakati gwelaba. Ffe tukubuulira tuli bantu bakulu, oyagala obeere nga madamu Nakato bwali. Obenga wakamala okusoma obulwadde bukutwale nga n'okusoma ko tolina kyokufunyeemu. Kiwulire. Ne bambuulirirawo ng'omwana, omuntu omukulu tebangoba. Tebampa sasipe nga mbeerawo nga nsoma. Kakati naatawo ne mpulira obusungu gyali, jjukira kati ate mu ssomero mbadde nninamu gwe njagala. Kati omutima gwe gwatutte. Eyatutte omutima. Kakati ate ono agenza abiteddemu buziya, konze kakati nono kye nnina okumukolera ngenda kumutabukira. Kwolwo lwennyini olwavaamu bwe nti nga njirinnya paka Lugala. Olugi nalukonkonanga mu jaasi nga ninga nga konkona eyange gye nazimba najiyingira buyingizi konkona olugi dudududu nakuluyingira gwe Shamira oli luddawo malaya gwe.
Shamira namunyombeza ne mugamba okuva n'olwaleero tokyali mukwano gwange, okuva na leero kimanye nti sikumanyi, tommanyi, siddangayo okulaba, toddangayo okundaba, leero lwe lukomye. Nenfuluma nentambula, mukazi watubambye najja nga mpalalira esi ate nakoze eki, wali badde ojja buzino ngamba netutulambulira nemwesimatulako nga bwe musindika eri nvaako njagala mulako obusungu ampowe kyokka naye yinula, naye ate ye mugagga wange naye yinula kyokka omugagga wange nimukumwesammula. Ye yampanga n'akasente oluusi kempaayo ono kubanga ne bennawolanga ez'amatafali kubeera yali yampa kyenkana ne kapito nali namugja mu muye ate ezaabwe zirwawo ajja kwokya amatafali gamale wiiki 2 tannakuwa. Kyokka ono ye buli wiiki alina okuwaayo 10 n'ogikola ki kakati nno nga nkola ki nga nze ntambula nga ŋŋenda kaakati kumba ate nyongera kubitaanuula kati enkeera yayisawo ennaku nga 2 tankubira simu tanyega. Enkeera nga ajja yantegerera mu kkubo nga ngamba olwaleero mba ndi awo nga ajja era yambaka mukono ntambula vu nanyweza nangamba kati olwaleero yagala toyagala nina okutuuka ewammwe. Ne ntabuka ne mugamba gwe nakugambye onveeko gwe mu malaaya gwe njagala onveeko. Olwo mukazi zaako lya malaaya olwo muyita malaaya gwe njagala onveeko nze sikwagala sikugamba nga nako nti nkwagala kati sikwagala langa gwe yogera byonna byogera nze nkugambye leero nina okulaba ewammwe. Yamugamba tojja kulabayo, nja kulabayo, tojja kulabayo, nja kulabayo, tojja kulabayo. Tutambudde nnemeddeko nnoonya bwe mwesimatulako mbuliddwa nangamba kakati nno kale oba oganye okundaga emmwe sijja kufoosinga kundaga wammwe naye ewammwe wafaanana bwe wati ne bwe wati ne bwe wati ne bwe wati ne bwe wati jjajjawo omukyala alabika bwati ne bwati ne bwati ne bwati ewammwe waliwo omuti bwe guti ne bwe guti ne bwe guti ogwa ffene nga mbuulira byonna ambulira bonna ekanga bwe wafaanana banaye nabulwa bwe mwejjako. Kakati atawo nempooteera naaba nga mpooteesezza nambuuza si weewo konze ekituufu weewo koje kati nno tugende. Kati nze ate nalowooza nti yajjawo dda kumbe yali tajjangawo ndowooza yannondoola bulondoozi nga tugende nno. Nga tuseyeggera nga tutuuka awo nga akyama ng'agenda agula ennyama kilo zaali 2 ng'agula payinti z'amata zaali 3 ng'agulirako omugaati. Ebiseera ebyo walingawo omugaati obugaati obwo bwa bulooka obwantakke kagaati kantakka ako ke kaaliwo ng'agulayo akagaati obugaati bwantakka obwo yagula 2 n'agula n'ebisiika n'agula enkota y'amatooke. Nangamba waliwo wa boda gwomanyi wano kwanze ye nga ngamba tugende tumuyite tumugaja bino kati omusajja yali nga atunda ennyama twali tumanyiganye ngambirekawe omusajja bamuyitanga Sonko nga tulekawo ennyama ne amatoke gaffe byaguzi nga gatugende ngati nga ngenda wali nga ndaba wa boda sijja mwogera linnya nga mugamba genda wali wa Sonko nti bakuwa ebintu obikole ki obitwale yeeka oba onootusanga oba tonaakusanga nga kwata 2000 nga azimuwa kati ffe nga tutambula mu kkubo nga tukkirira paka waka kati jajja kati wa boda ye yagenda natika ebintu najja n'atuyitako n'agenda eka ye yatusookayo twali tutuuka waka nga naye awe teye jajja laba bintu kutuuka waka agamba oba ani atugulidde agenda okulaba nange nga nkyama kakati jajja yatusanyukira naga mwami wange konze wanje mukyala olwo yali nga mpita mwami nga bwe mmanyi bajjajja ondeetedde muzungu ondeetedde mujja wange konza nedda jjajja si mujjawo ondeetedde muzungu ate gwe yaani oba yigwe nnyabo tontwalako omwami ekinga bwe mumanyi abakadde bwe babeera. Kati munnange jjajja yali mulusi wa mikeeka ng'alukaaluka emikeeka awo ng'agiyingiza nga amuteerawo omukeeka ng'ayalawo emikeeka bulungi nga Shamira atuula nga tumwaniriza nze nga nyingira mu kisenge nga nzijjamu yunifoomu yange nga neeyambula nga nvaayo. Jjajja ng'agenda ateekako caayi ng'amufumbira caayi waffe amata gaffe galeeseko ng'amufumbirako ng'anyako kibi jjajja nga mbuuza kakati nga tubeerawo nga twanyumyamu bitono jjukira kati awo bwali bungeereredde nga naye ayagala kuddayo ng'asiibula mu bufunze amala okusiibula nga jjajja ngamba nti mwami nti wangi
omugenyi agenda tomunyanjulidde kakati namanya nti nakyazizaani wandeetedde ani konzenti mukwano gwange nti jjajja teyakigenda wala ndowooza namanya nti ono ki yandibanga omwami akuze Shamira nga muwerekera ng'atuuka ku kkubo ng'addayo nga yalinye emmotoka awo takisi nga yagenda nga olwo olunaku nga nalwo luyita kakati enkeera yaalwo naddayo nagenda akawungeezi olwo ngumyegumye biri mbivuddeko nga tutundudde vanira waffe kati bwe twamala okutundula ku olwo yakwata emitwalo 3 ng'agimpa nga ngamba njagala buli wiiki ngenda kukuwanga emitwalo 2 oginterekere emitwalo 10 gyegijja egy'okukozesa gy'okulya nti kale kati awo yatandika ng'okumpa emitwalo 3 buli wiiki 3 buli wiiki nembeera naye tuli awaka nzije ebbanga lyetoolodde naye ng'awaka sirabangawo omuntu yenna naye wiikendi teyandikirizanga kugendayo kuba yangambanga ku wiikendi nti oluusi senga amanyi okujja kubanga wiikendi oluusi tasomesa amanyi okujja kati oluusi naye balina olusuku e Masaka kati oluusi bagenda ne babeera e Masaka naye bamanyi okujja ne balaba ebifa awaka n'olwekyo Saturday ne Sunday sinnungi kukola ki sinnungi kujja kyetaagisa weekly days konze kale kati nga nagenda ngayira mu weekly days kakati atandika ng'okunteresa ssente ezo nzitereka banga nga lyetooloola kati lumu nga ngamba nti eka eyo tuwezezaawo ssente meka ze tuterese konze simanyi sinnazibalamu koye kale kati bw'onoddayo nti ezibale nga nzirayo nga nzibala zaali $2,400,000 kamukubira essimu nga mugamba nti eziriwo $2,400,000 nti kale nkya zindeetere nti kale ntambula ngendayo nzitwala bwe nazitwalayo nga kale eja kituufu zeezo ng'abalayi kumbe ye yampanga awandiika ngamba kituufu zeezo nti webale kuba musajja mwesigwa konze kale mukwano kakati ntundudde vanira waffe nga bulijjo nvuddeyo nkomyewo awaka kakati bwe namulekera ssente ezo ngenda okuddayo okuva ku ssomero enkeera yaalwo eka nasanga bayiyeewo amataffaali awo waliwo ne trip z'omusenyu zaali 3 nga waliwo ne trip y'amayinji emu n'amataffaali gaali ndooza amataffaali nga 10 nabitunulira nalowooza oba oliawo bali bakkojja abazaala bano bamaama bange nti oba oliawo kwe kuli abiyiye nga nze nnyingira mu nnyumba nga neeyambula jjajja yali mufumbiro nga mala okweyambula nga ngenda jjajja nga mubuuza jjajja mubuuza nga mubuuza jjajja ani ayiyeewo guno omusenyu kojja yabireese koya ti omuzungu teyakugambye nti yabireeta nze muzungu yabireese wano n'abiyiwaawo konze muzungu nti muzungu aliwa nti omujja wange katola ekiseera jjukira kyali kitambudde nga ne jjajja yabitegeera ye yali muntu mukulu nti mujja wange muzungu nze nga nkwata essimu nga nzirayo mu nju nga nkwata essimu nga mukubira nga mubuuza wayi bino ebintu goyiyeewo amataffaali wano n'omusenyu nti yegwe tolaba nti ennyumba ya jjajja erabika bubi yeetaaga kukola bannaye mu bufunze Shamira yatukolera ennyumba yakola ennyumba ya jjajja yali yazimbibwa nga y'amataffaali ga ttaka nga si mookye ng'era baagisibisa ttaka yali aleese mu nyumba mwalimu ne bu half bricks n'ensawo za sementi ezaali 20 nga mulimu n'emino gy'amabaati awo emisimbe bagisimbye awo mu nju nangamba ennyumba ya jjajja yeetaaga kola gwe togiraba konzayo munnange weebale Shamira yatukolera ennyumba awaka ne wafuuka w'abazungu fe abaali mu nfuufu awaka ne tufuuka w'abazungu ne tusula mu masannyalazi omwana muwala ng'atukoledde awaka effumbiro n'alizimba bulungi nnyo awaka ne tufuuka munnange maka g'abazungu ne tulabika bulungi embeera n'agikyusa awaka jjajja ng'ayagala Shamira munnange nga tutambuza omukwano nga tugutambuza ekiseera kyetooloola
Kaakati obudde bugenze nno, emyaka gitambuliridde kuba kati tutuuka mu senior 6 olwo nange nafuuka omusajja nkuze. Bannaye mbatuukira ku kinyusi. Tuba tuli omwo mu nnyumba nasozeeyo ku olwo, omuntu ng'akonkona ssaawa zaali ziweze 6 ogw'ekiro. Tutunduddeko vanirawo kye tutundudde, tukyaguddemu awo ekikoowukoowu. Omuntu ng'akonkona ku luggi ddoddoddoddoddo nga tuwamuka nga nsitula omutwe bwe nti mpulidde omuntu akonkona, ng'oli otaddamu akonkona obukubiri ddoddoddoddoddo. Kakati ebbalubu ey'okoka shedi yali yakubye naye nga tannateekamu ndala, naye emmanju liri eddirisa ery'emmanju ettaala y'emmanju yali eyaka eyeeno ku sayidi ey'okuddiiro. Kati Shamira munyeenya mugambo waye mpulirayo omuntu akonkona. Mbikkula bwe nti nga ndaba wali omusajja ayimiridde ku shedi akonkona musajja. Shamira ne mugamba gwe ndaba akonkona, ndaba musajja. Kati nze omutima gwandowoozesa nti bawasenga oba seekyo oba nga bamutumye. Nze saakitwala nti nno ayinza okuba boyfriend we olw'ensonga nti nali ebbanga lye twali twagalanye lyali ddene nnyo nga sirabangako nti oba alina boyfriend oba omuntu yenna. Nanga Shamira agenda okubikkula kateni okukankana kwe nalaba. Katono naye ngwemu n'ekidumu siyagamba bannange nfudde, omusajja emmotoka agireseewa. Nangamba yimuka mangu nnyo, yambala. Nyambala empale, nyambadde t-shirt yange, nali mwambazi nnyo wa t-shirt, nga nyambala ka t-shirt nga ngamba jangu nfudde nga ndaba okutya kuyitiridde obungi. Naye kati nze olwo nalowooza nti olw'okutya kuno okungi nti bawasengaawe. Kyokka ebbanga lye twagalanidde lyonna sirabangako muntu n'omu waka. Ebbanga lye twagalanidde lyonna siddangakawo obwongo kuŋŋamba nti naye bannyini maka bwe bajja nga baakusula, omuwala ono asula wa? Kubanga mu nnyumba saalabamuuko mufaliso nti oba guugwo musimbe nti bwe baba bazze nti yajjayo omufaliso n'asula wali. Muwulira oba omukwano bwe guziba amaaso oba sitaani bw'aziba abantu amaaso. Ebyo byonna nali olwo nfuusi musajja mukulu naye nga sibirowoozanga nako. Omuntu aŋŋamba abeera ne ssengaawe oba nekiri ekifaananyi nkiraba wali mu ddiiro alimu ye n'omusajja omulala asitudde omwana. Mpulira nze sirowoozanga nako. Ebyo byonna bino obwongo tebubigendanga nako. Bannange nyambadde nfulumyeyo tuutwo nzize mu ddiiro ngamba bannange nfudde. Akankana okukankana kuli okutabangawo. Kangamba jangu. Kakati wano ku kasinki waaliwo engeri y'akasitowa nga baakapakiramu ebintu ebyo jjukira baali bazimba n'ennyumba ennene nga mulimu ebintu mulimu seminti kasasiro nga bw'omanyi bwe bazimba ate nga akasitowa katini nnyo bwe kati nga talina wasobola kunkweka. Bannange Shamira yaggula deep freezer. Mu nnyumba mwalimu fridge 2, mwalimu deep freezer medium size ne ka upright. Kati eno deep freezer nga mwe batereka ebintu ntunvanva biki n'asembezaayo obugundi obuno obuliko n'angamba yingira muno, agenda kutuukira mu kisenge. Oluyingirawo ati mu kisenge fuluma konze kale. Kyokka bannange wulira ebyembi. Essimu yange nagireka waggulu ku kitanda emitwetwe wano kano kagundi kano kebasaako olusu simu oba butabota bukya bamanyi ebitanda ebyo eby'ebiseera ebyo. Essimu we nagireka. Akapale kandaweya bannange seeno akapale kandaweya nakambala bannange kasigalawo wansi kagwawo wansi ku muggukiriro ku gundi ku nkondo y'ekitanda y'emiranamiro nga nyinga omwana muwala nga nzigalira mu deep freezer nga ajjako ka switch nga nyingira mu fridge nga ggalawo nga ngamba oluwulira bw'ati g'oluwulira wano nga nkona olukoonako bwe nti ku fridge gulawo ofuluma ojja kumanya yingidde mu kisenge. Konze kale tuli mbwa amatukukuta. Omusajja oba omuwala ono nga yalina abaali bamukwana nga be baatemya ku musajja nga baakola ennugu nga yabagaana dda. Nze nammwe
oba omusajja yamanya atya? N'olwaleero saakimanyi omusajja yamanya atya. Kumbe bannange Shamira yali mufumbo, omwana yali mufumbo, omwana muwala yali mufumbo. Nga nsooka nzira mu firiji nga nkankanira omwo munnyogo gw'okufa obufi, sisa omusajja bwe yayingira teyagenda mu kisenge gy'atuukira bulijjo mu ntebe. Omwana muwala mwe yatandikira okundeepinga omusajja mwe yatuula. Nze ndi mu firiji. Ng'asooka abeerawo, Shamira amulamusizza, nze ndi muli ntuyidde, ngenda okuwulira sikyasobola kussa bulungi. Kati omusajja olwagira yayimuka mu ntebe najja nazzaako swiki ya firiji bappa, ngenda okuwulira ka firiji pa, firiji ng'etandika kuwuuma wurru. Ndi mu bunnyogovu obutagambika, ntintimira muli, mpulira sikyasobola kussa omusajja. Shamira ng'amugamba nti muno ntaddemu ebyennyanja byange bya ku tayisi, mbadde njagala bito, saagala esuleko, njagala obudde buke nga ebyennyanja bitadde enkya nsobola obbikalakata. Omusajja n'amuddamu n'amugamba nange nataddemu ebyange, nze njagala ebyange bikwata tayisi. Shamira yakimanyirawo nti omusajja ategedde, alabika atulabye. Kati ndowooza ennyumba eno omusajja engeri gye yali nti eno ettaala y'okushedi teyaliiko, ate ng'eno eyeeno emmanju eyaka. Kati ekitangaala kyayita mu ddirisa lino ery'emmanju, ng'omuntu ali eno mu maaso alaba bulungi nnyo ekigenda mu maaso muki munda, kubanga kateni ezaalimu nazo si ze zaali eziri awo nti nkwafu nnyo. Ye yafuna ndowooza engeri gy'atulaba buli ekigenda mu maaso kye twali tukola mu nju. Bannange nagenda okuwulira nga nfiira mu firiji, ngenda okuwulira sikyasobola kussa, mpulira omutima gwagala kwabika. Kyenava ngamba mu mutima ne ngamba naye lwaki nfiira mu firiji eno? Bakere ku makya bagambe nti omwana yafiiridde mu firiji olw'okubeera ono bba wa ssengaawe, ate bba wa ssengaawe aba mukazi we, n'ono naye muntu mukulu kati ali mu myaka 2 agenzemu 21. Lwaki nfiira mu firiji? Kanve mu firiji, ekijja kyonna kijje nga sifiiridde mu firiji. Bannange firiji nagigula, nenvaamu nga nniŋŋanga bw'olaba kikapa enkuba kyekubidde ku kkubo ne kifiira ku kkubo, oba mwali mulabye ku kkapa ng'enkuba egikubye. Nenva mu firiji, omusajja ng'atunuulidde wanti ntintima ng'ali mu musisi. Omusajja kye yava mbuuza, ggwe ssebo oli mubbi oba? Ne mugamba ssebo siri mubbi. N'ambuuza otuusa otya mu nju yange? Awo nkyuka ntunuulire ku Shamira ayimiridde ku kasinki ng'omusulo gwamuyiseemu dda. N'ambuuza okola ki mu nju yange? Ng'amatama ntengo, simanyi bwe sinnawe kye nsobola kuddamu. Kyava ngamba kati ggwe ssebe yakwalula esiridde. Omusajja bwe yayingira yasiba ennyumba ekisumuzo n'akiteeka mu nsawo. N'agamba Shamira, ggwe nnyabo yingira ekisenge, yitawo mu kisenge. Shamira yalowooza nti ndowooza omusajja ayagala nzite ng'omuwala talaba. Laba Shamira bw'ajja amugamba, taata Shasha nyamba, waakiri ttanze naye omwana w'abandi muleka agende, nze namuleeta wano. Yamuddamu yabogola n'amugamba, sigomboolira ekyokukola mu nju yange, nkugambye tambula oyingire ekisenge. Nga nkyaliko feesi eseka. Maama Shamira n'ajagira n'ayingira mu kisenge, nze ntintima. Shamira bw'amala okuyingira ekisenge, omusajja n'ajja n'ankwata jeeke n'ampalabula n'annyingiza ekisenge n'aŋŋamba zeeyambule, ggyamu engoye zeeyambule. Nenkunyuulamu lutishaati nendukuba eri, n'agamba Shamira, kati weebake ku kitanda mutandikwe. Naye ekigambo kye yakozesa sisobola kyogera naye mutegedde, kati mutandike. Nga nkyaseka, nze nkuba engalo nga mwe bwe munyumirwa.
jamu empale ngisumulula ngissa amagulu naŋŋamba gwe ssebo muvubuka ŋŋambye kye ŋŋambye kikole njagala kubakubira mu ngalo munyumirwe nga nze bwe nseka. Banaye olowooza olina kyoba osobola ekiseera ekyo muli nsobola okuba akafaananyi wawe nnali omusajja kye yava agamba mugaanye kale afuluma mu kisenge akisiba ppa agenda Shamira ŋŋamba esi nkusaba ekintu kimu kyokka nsonyiwa nga nnyina kye nnyinza omunyega. Omusajja yakomawo ng'akutte akaveera buno obwa ssukaali obweru ng'akutte akambe n'aluggula papa n'ayingira. Yali akutte akambe n'akaveera ak'ekikumi amini buno obweru buno bwe bateekamu ssukaali bwe basibamu ssukaali ng'alina n'emiguwa ebiri. N'agamba kaakati essaawa eno kye ŋŋenda okukola temukirabangako, muganya okukola kye mbagambye. N'agamba Shamira vukka wansi. Shamira n'ava kuli n'amukwata n'amusiba emikono. Omusajja mu kunkwata wano kati awo nentandika ebirowoozo okujja okugamba nti omusajja ono naye sisobola mulwanyisa, naye nenteebereza ne ŋŋamba ennyumba nzigale ne bwe naamulwanyisa sisobola musinza maanyi kuggula nnyumba kubanga yali musajja mukulu, yali musajja yali wakati w'emyaka 38 nze nkyali muto ndi myaka 18 kati awo nali mpezeza emyaka nga 19 kubanga Shamira twali twagalanye ebbanga liri emyaka 2 yantandikira mu senior 4 kati ndi mu senior 6. Nange nga omusajja yakwata Shamira n'asooka amusiba n'omuguwa ogumu n'amunyweza akandooya. Ntunula bwe nti simanyi kyakukola, siraba kyakukola, akamba akalumye ku mumwa bw'ati. N'akwata guno omuguwa n'agusalako guno omuguwa ogumu ekitundu n'asiba ku kugulu okumu n'akuleegera ku nsonda ku nkondo y'ekitanda ey'ekyengulu, n'akwata okugulu kuno kula n'akusibako omuguwa omulala ogwokubiri n'amubamba n'amuleega. Omwana n'akaaba n'alaajana n'akwata kandaweya kange jjukira kaali kaagudde wano olwo lwenkalaba kaali kaagudde wano ku nkondo y'ekitanda emiranamiro n'akajjawo n'asooka aba agenda okamuvuubiika mu kamwa. Shamira n'amugamba taata Shasha ogenda kunzita. Bannange nawulira nga nfuddeko ekitundu. Yasiba omwana n'amubamba n'amuleega, amusibye akandooya. Omusajja yakwata bye nayise ebinoso by'omwana omuwala n'abikeculako bekakya. Simanyi oba mutandise okufuna ekifaananyi lwaki bwe natandika ekitundu ekyasookera ddala, ekitundu ekisooka nabalaga nga ntandika ntidde nga binsobedde nga byewuunyisa obunkenke. Ebitundu ebisooka byonna obwedda tubiwulira nga tuseka twewuunya, mwawulidde ebinoso, okugwa mu pipa, okufuuwa ensiri nga ali mu lusuku, eyo yonna nabadde mmanyi nti mujja kugenda nga mu reacting okusinziira ku kyemusanze, naye ate nze yabadde amanyi story obujjuvu bwayo, ndowooza otandise okufuna ekifaananyi. Bamikwano, bw'obeera ggwe mu mbeera eyo, mu comment section twebuuze, bw'obeera ggwe mu mbeera eyo, omusajja omwambalira okuba enduulu, omusajja bw'oba waliwo kyenneewuunyiza, ye musajja okulaba nga agenda ku freezer n'agiswitchinga on,
ekiragira ddala nti yabadde alishuwa nti mu freezer mwekweseemu omuntu. Abamu kye batannaba kufaayoko abamu kwe kubanga tebannaba kitegeera nti bambi omulenzi emyaka 2 ng'ali mu laavu n'omuwala ono teyalina yadde ekifaananyi ekiraga nti omuwala ono mufumbo. So the guy is 101% innocent. Era owulidde n'omuwala ng'agamba nti manyi bw'oba ottatanze omulenzi muleke. Katonda omulungi, twagala okwebaza waliwo ebitusoomooza nga ffe tubireese, waliwo ebitunyigiriza nga tubireese mu kusalawo kwaffe, mu kutambula kwaffe, waliwo n'ebitujjira nga tetumanyi nga twagenderera birala ne tusanga birala. Tukwebaza kubanga mu ngeri zombi ebbiri ezo ze tuwogeddeko era oteekawo obuddukiro. Ssinkana alina okusoomoozebwa, oba ayolekedde okusoomoozebwa bwe kutyo, oteme ekkubo awatali kkubo. Bw'otuwa omukisa katutunule gye tuva ne we tuli tusobole okwegendereza gye tulaga nga gw'otukulembera. Ekisa kyo kitumale. Tukuuma okutuusa enkya mu kuyiga nate ekitundu ekyokutaano mu bulungi oba ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye, and we all say amen. Olunaku olw'enkya tugenda kufuna ekitundu ekyokutaano. That will be a Thursday. Friday tujja kufuna ekitundu eky'omukaaga, love story nejja kubanga eggwaayo. Ndowooza oba tunaagendako mu love story ya bakyala oba bawala, oba yala tweyongereyo n'abagaayi. Mbulya mu comment section ki kye wandyagadde okuwulira, tweyongereyo. Bless.